Are you now more comfortable that there are people who can take over you? Are you getting to the point where, because in the past you've said that, you know, you look around and you don't see that many competent people, but where are things now? I've never said NRM lacked leaders. I've said they are always there. They will come through the NRM. Is retirement anywhere on the horizon? I can go to Rwakitula any time. You told me exactly that in 2013, Mr. President. If our party agrees, Rwakitula is always waiting for me, very comfortable. I've never needed a job. This is part of the problem. You think I'm not a job. I have no need for a job. I've never needed one. But the problem is to transition Africa to a position, Uganda, which we are involved in, to a position where we are safe in the world and prosperous. Ekibuuzo nti singa era nga bwe kiri nti kakati munnange obujulizi bwe buli era n'obukakafu bwe buli nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tagenda kubeerera Museveni mwangu mu kalulu ka 2026 era nti essaawa eno n'omuzibe asobola okukitegeera nti Museveni tebagenda kumulabya kalulu, tebagenda kumulabya ku njuba, kasookedde lubanga lwa mmindi nti obululu kwasinziira okubba tebugenda kuwera, nti agenda kuwulwa kyagamba abantu okusinziira ku kiriwo. Naye ekibuuzo nti ddala byabakama asobola okukubira mukama we essimu y'anaamukubira ajja kubaawo ndowooza awo wennyini okumpimpi awo. Yinza okubaawo okumpimpi awo mu katenti. Naye kale wonna w'anaabeera naye ate agenda Rwakitula n'abeera eyo mbw'alinda aveeyo nga hero nga wabuubira ku bantu nga bamaze kubeera nga bamulangirira. Kakati katugeze kugambye era nga bwe kiri nti akalulu kawuumye muganda wange okusinziira ku biva mu kalulu Museveni. Akalulu akanoonyiza mu mazina nga akanoonyiza mu kiwato nga mazina byabakama alabira ddala nga tewali ngeri yonna byabakama asobola okukubira mukama we essimu okumutegeeza nti munnange bakukubya akalulu, kubanga alina okusooka omukubira omutegeeza era nga bino mbijja ku byali e Botswana 2024 naye basooka kukubira incumbent nti munnange akalulu olowooza okuttemu. Kakati olwo ndowooza nakkiriza nti kale oba nedda soma bino bye nakuwa tobijjukira. Kakati ekyo nga bw'okitegedde awo n'ebigambo bya General Museveni bye baamubuuza era ng'abadde nga ajja akiddingana nga ye bwe bamuwangula bw'ayinza okugenda Rwakitula teyeetaaga bukulembeze bufuzi mwaba mukaka alina ye gy'alaga gy'asobola okubeera Rwakitula ye teyeetaaga mulimu tagunoonyanga nako tabasabanga nako nti munnonde mwaba mukaka. Mu bigambo bye akulaga nti ye asuubira okuba nti abafuzi balina kuva mu NRM era ye nti ekibiina kye bwe kikkiriza era akugambye nti tagambangako nti abafuzi mu NRM tebaliimu, yabula yagamba mu Uganda abalala tebaliiyo naye mu NRM mwebali era ndowooza kwabo abalina ebifaanyizo ebisookerwako oba gwayinza okusookerako ye mutabani we Muhoozi Kayire Lugaba. Kakati essaawa eno already CDF emmundu zimuli wano kumpi azeetimbye mu kiwato bulijjo babadde nga bajja batutiisa mbu tugenda kuddayo mu dduka ddala bano ekintu ekyo basobola okubeera nga bakitambulirako ekyokudda mu dduka nze nga mbalabanga okulemererwa waakiri boonoona era ng'obuyinza bo nga bo bakimanyi nti nno baakola kye bayita sniper entry
ne bamunyakula batukuba somagiza era bwe bava mu ngalo bannansi ne babweddiza tewali muntu n'omu ayinza kuddamu kukola nsobi eyo kubanga bannayuganda bamaze okubeera nga baloozaako kakati bano beetegefu obuyinza buno okubeera nga babuta beetegefu nga bwe kyali e Botswana nti bayinza okugenda mu bitabo by'ebyafaayo kubanga twogera ku Botswana Oktoba 3, 2024 eno no waliyo ekintu ekyaludde okulabika nsuubira okuba nti nno Museveni ekyo yakiraba naye yafunamu ekyokuyiga kakati munnange mu ebyo ebyaliwo ate nga ze facts ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'10/2024 waliyo akalulu general election waliyo general elections e Botswana nga balonda National Assembly, Parliament, local councils n'ebifo ebirala kakati nti president alondebwa okusinziira ku babaka abasinze obungi mu Assembly. Awo nno mawondowooza wayagala okututwala ne banne wayagala okututwala ne banne era tugenda kulaba ababaka tulina bameka buli region erina ababaka bameka nti mu kibala ekyo tuba tuyita singa babeera batututte eyo kakati munnange ebifo bye baali ba contestingako bye baali bavuganyaako byali 61 seats mu National Assembly ye Parliament ye Botswana wali kakati munnange bano baali directly elected okukosa ne ba local council n'ebifo bya local council kakati nga ekibiina okuwangula kyetaaga ebifo 31 ebifo 31 ku bifo 61 e Botswana gye tuli munnange ekibiina ekya BDP Botswana Democratic Party nga kino kyali kirudde mu buyinza okuva eggwanga lino bwe lyafuna obwetwaze bwe lyafuna independence yaalyo 1966 kati incumbent president Mokgwesi Masisi bw'atyo yali ayagala kubeera nga addamu okwesimbawo wansi w'abendera bw'ekibiina ekyo ekya BDP Botswana Democratic Party. Munnange ku side eri nga waliyo UDC Umbrella for Democratic Change. Anti ng'onoogenda n'ebyo ebibadde walala bifaanaganako n'ebiri eno ebikutwala kati na bano aba UDC Umbrella for Democratic Change muganda wange opposition coalition era nga eno bwetyo yali ekulembeddwamu Duma Bako essaawa eno president era nga ono ye yali main contender yali avuganya ne incumbent Mokgwesi Masisi kakati ebibiina ebirala waliwo Botswana Congress Party BCP Botswana Patriotic Front BPF nga bw'olaba wano e Uganda Timunyagwaze FDC jeri waliyo PFF DP naye nga waliwo kye bayita NUP era nga NUP nga kabonero ka Umbrella ne Botswana eri UDC Umbrella for Democratic Change eyamala eggobe mu kibya bwetyo nayo nga gyeri kakati ye yali NUP yawano era eri ye NUP yawano nti amaanyi nga gagiwala nga bw'olaba essaawa eno bwe kiri naye ebyewuunyisa mu kalulu kano nga bwe nkutegeeza munnange akalulu akaakubwa nga Oktoba ennaku z'omwezi 3, 2024 munnange
akalulu kaali ka byafaayo kubanga ebyakavaamu UDC Umbrella for Democratic Change bwetyo munnange yawangula majority mu parliament ebifo 36 yabiwuuta ku bifo 61 ekimujjukira nti oba weetaaga ebifo 31 kakati BDP bwetyo munnange neekola pusinga kakati NRM wano kitwale nti ekoze eki bwetyo ekola pusinze bagisinza ababaka mu parliament eri ewaabwe bwekiri ne kati wano muganda wange ababaka babeeraawo naye n'akalulu directly ku president nako era kabalibwa butereevu nti biri ebyababaka abungi mu parliament bibe ebyo naye ate wano ku ballot nawo kika kakati munnange bwekityo munnange ekibiina kino ekya BDP baakikuba akalulu nti ababaka baakyo ne babakendeereza ddala ku 4 kyafuna ebifo 4 mu parliament gwe munauganda mpuliriza bino njagala obiwulirize bulungi nnyo nti akalulu keetaaga okukuba toddamu kuzibira muntu ku liiso okugamba nti no nedda ono wa NRM kasita naye abantu bamwagala kubanga akola ebiriyo tulonda Umbrella ye protest vote tulonda Umbrella nti kino ekibiina baakikuba ababaka kyafuna aba mu parliament kati bwe osindika ababaka abangi aba NRM mu parliament Robert Kyagulanyi Ssentamu tugeze n'awangula wano ofuna ababaka bangiko aba NRM mu parliament abagenda kufuna obuzibu kubanga mu parliament abalinayo ababaka kugamba abamuvuganya baba bangi kati olina okukuba akalulungu okakubira ddala ewatali kyejo protest vote gutunuulira erinnya ly'omuntu gw'oyagala okulonda ali wansi wa Umbrella kasooka kasa nti eno ya Umbrella kabonero ekifaananyi kyo kimanyi bulungi nnyo Umbrella akabonero okalaba awo oba otiikinga mu kabokisi wokka gwe genda ng'otunuulidde ekyo ate tiikinga tesuka kabokisi kuba kajja kuba kafu akalulu n'ekinku mu bwotyo toddaawo kugamba nti nno nedda ono yadde wa NRM oba yadde independent oba yadde wa DP oba wa FDC kasita wa opposition kasita gweronda bulonza Umbrella buli wamu genda na Umbrella ebyo tobiwuliriza toddamu ebyo nti bagambye nti nno wakibogwe nedda kubanga bino muganda wange biwanvu tulabye abantu nga bateesa ne bakunkumula ennyenje mu parliament naye ng'era bo baagala kubeeraawo mu opposition era nga bwe balira akasente beefuula abayivu beefuula abafuuwa enzungu mbu be bategeera ebintu naye nga bali awo batuuzaabulizaawo kati kimulina kyegendereza tukyusa lumu tosobola kwambala lugoye ng'olwambalidde ku bikukujju ate n'ogamba nti olwambalidde ku ngulu era oba oyambadde bikukujju kitegeera kakati kitegeeza tulina kukyusa lumu bakupyu ne tuvuunika bonna ne tubeera kakati ne bo ne bafuna ku babaka 10, 20, 30 mu parliament nabo NRM ne bafunako kubanga era kubuulira ababaka bali mu regions zonna ne NRM beerinako kakati munnange nga bwe nkugambye nti kibiina ekya BDP Botswana kati ekikiringa NRM kyakubwa akalulu 224 ekibiina ekya UDC kyoyinza okuba kati ng'olabanga nope wano e Uganda akalulu kitegeeza nti bagenda mu protest vote abantu ne bagaana kakati munnange turn out abantu bajja mu bungi okulonda abantu bajjumbira okulonda ebitundu 81 n'obutundu 4 ku buli 100 bagenda ne bakuba akalulu kuba registered voters beba participating mu kalulu yensonga lwaki muganda wange leka kwesisigiriza kuuza nze sironda otule butuuza nze bebyantama genda olonde ate bwetutuuka ku kulonda bano abalala mu bifo ebya wansi ku lunaku olulala era ddayo mu bbugumu olonde okitegeera kakati munnange obuyinza nga tebukyuka era muko
Mukugwesi Masisi bwatyo munnange nakkiriza awe wali akabasawa ne Uganda. Museveni akkiriza ku mpaka Museveni ezaalina ne mutabani we nga bw'obalaba nti baabazaala bawakana era ne bakulanga bawakana n'okutuusa kati bakyawakana baakuza mpaka basobola okukkiriza. Awo no munnansi yagamba kimu temunnange gwe mukisa gwe bawadde Museveni ogusembayo bw'agaana okugusiima oba okurecognizinga abantu engi decency yaabwe ku ngeri gye bamukwasaganyizamu mu ngeri ya demokrasiya, kitegeeza nti wakukwatibwa ku nkoona bagenda mukwata jjeeke basiba bamulabula, kubanga teri Munnayuganda agenda kukkiriza kudda mu kalulumbu. Era ensonga ki nabo balaba bagamba nti pulezidenti wa Uganda addako tagenda kuyita mu kalulu, agenda kulondebwa bulondebwa bo nga batudde empuuga Mao basaaliwa Museveni n'abalala ne Muhoozi n'abalala nga batudde embwawo bo bagambe naye kanti mutabani yagira sente ajjukira balina sente nnyingi. Bano bannaffe baavu ate bano be balina amagye influence kati mbu batuule Muhoozi ali wali nti sebo gwadda kati gwe tulonze kati bwe batwanjulira eno tife tulonze Muhoozi nga tulinga abalindirira okulonda paapa kye bapulaninga. Kati Bannayuganda bo bagamba nti awo muganda wange bagenda kukwata ku nkoona nga Museveni bwe yakola mu 1981 yagamba Kasababba akalulu ng'agenda mu nsiko ate nga bali tebabbye ye kuba ye talina obululu bwawo. Kakati ku guno omulundi muganda wange ku buwagizi obuliwo abaana Museveni tagenda kubanenya. Ekyo bakimulabulirawo nti tekyali ebyo tekyali, kubanga ne Museveni naye kennyini nnyini nkugambye nti bano bakulaga nti okukkiriza nti babawangudde bo bakugamba waakiri badda mu nsiko. Museveni yakyogera nga tumaze akoluka 2020 yali kyankwanzi nti waakiri yadda baba kulangirira Bobi Wine mbuya waakiri yalize mu nsiko. Katubadde nga tulonda ebbanga lyonna batugamba teri kuddamu kulonda mbu bwe bagenda okutusalira kati tubadde nga tufiira ki. Kakati tugenda mu protest vote yensonga nakyo kiraba nti it's now or never, ye chance esembayo. Museveni tagenda kuddamu kwekwasa, ensi yonna emaze okitegeera nti bamusinga obuwagizi, wabula ye ekimuleetedde obuzibu mputtuuye mpaka akonama ebiri. Era basiba bakimugamba bino si bigambo byange, basiba bamulabula. Kakati munnange ye Mukugwesi Masisi enkambete Botswana bwatyo munnange ye yakonsidinga nakkiriza ekintu ekyobuzira kye yakola. Kati Duma Boko owa UDC bwatyo ne bamudeclaringa okubeera president elect era nga n'alayizibwa nga 1 November 2024 nga president. Nga bakava kusuula akalulu bali mu kubala Mukugwesi yakwata essimu n'akubira Boko n'amugamba munnange oli otya tiyenze Mukugwesi kati kweze Museveni akubira Bobi Wine. Bobi Wine ogamba ki nti gyendi ngora bikunkubye akalulu bannange mu ngeri efaanaganako bwetu ne Museveni asobola okukwata essimu akubire Bobi Wine amugambye nti ng'ontwala munnange akalulu ko kituufu kiri nti ontwala nakkiriza era olwo yamukubira namugawo wange okusinziira ku byempulira ng'olabye kundi bubi. Kakati olwo byabakama jjukira nti kakitegeeza yali amaze okubeera nga ayogerezege n'abakakiko k'ebyokulonda oba olyawo bamugamba omusajja nno wakuli bubi era kirabika ayinza okukutwala nga bamubuulira mazima era naye n'ataddeawo kunyiiga kwesisiriza nti amagye galiwa mugire mumukwate Duma Boko mumuteeke ku house arrest mumuteeke kati ebyo byonna tebyali Botswana. Naye wano ojja genda okulaba Bobi Wine house arrest temugeza kukola muti amagye gatambule mu kibuga wonna nga bakumegani bypass ebimotoka biyiteko ebyemizinga babibiseeko amatundu baali emizinga obusajja buli kuli bwe buti bwonna enguudo zonna ezingira Kampala zonna amagye Uganda bwe kiba mugezaako kutiisatiisa. Kakati munnange Mukugwesi Masisi bamaze okubeera nga akitegeera bamaze okubeera bamutegeeza nti munnange omusajja alabika akwenda kumegga. Kati wano Uganda bagamba Museveni nti
omuyimbi obuhimbi alabika rap zikunyukiddemu muganda wange. You need another rap. Hey, you need another rap naye. Ayayayayayaya ono omwana bamuyita Bad Bobi Wine era alabika munnanga akalulu akawuuse. Bwe tulaba bamugamba kakati jukira nti kati balina okugenda muhoozi kiki agambye nze taata sikkiriza bannange kati meeting zituula salaliwa bani bano bamama mbabazi bonna baba bagenda kutuula state house meeting bannange tukkirize tetugenda kukkiriza. Muganda wange naye munnange Botswana si bwe kityo bwe kyali era munnange okukakkananga mu kugwesi akkiriza era yakubira munne essimu Duma Boko nga tebanaala kulangira namugamba munnaye nkuyozaayoza owangudde nkuyozaayoza era nkwagaliza obwa pulezidenti obw'emirembe nga tebannalangirira. Bano baali bategeeraganye dda. Museveni olwo akwata essimu akubira Bobi Wine saagala ate otandika okuwooza nti yamukubidde. Omanyi kati abantu abamu ebintu babitegeera kifuula nnenga ayinza okugamba kati yamukubidde ddi mu comment section. Kati ndi mu kukubuulira kisoboka kyentegeeza kisoboka okubaawo bwekityo wane Uganda ku mululu gwa Museveni nga bumugumanyi ne mutabani we n'ebintu bye boogera nga bw'owulidde akatambi ako kenkuwadde ng'ayogera. Jukira waliwo akaala ke yayogera nga yakajja nti NRM egenda kubeerawo ebbanga ddene nnyo abalowooza nti nabali mu birooto nti wagenda kubaawo enkyukakyuka NRM tena gyeraga era mugume mukolagane naye kuba egenda kumala ebbanga ddene nnyo mu buyinza. Kakati wuyo akugamba nti mbutagamba nkode ebyokugamba nti no talaba muntu mutuufu ayinza kufuga Uganda naga atakyogerangako ng'akonsideringa NRM of course bwebali naye pate ye yeekola ki yebe musimbawo ayogera ku NRM tayogera ku bannayuganda tayogera ku twabula ekibiina kye kya NRM ekyabagwira nti kyategeeza nti mu Uganda temuli muntu temuli. Kakati munnange tuli ku protest vote era nga twetaagira ddala akalulu ako okubeerawo munnayuganda yenna agende nga akakasa nti ddala kyagenda ku kyekyo. Kati tutunuulira ebibalo kubanga nga bwe nkugambye nti munnange wano bwe tutunuulira regions eziri mu Uganda mulibu ba MPs bameka. Kati mu kumenyeramenyeramu buli region okusinziira ku buli region tulaba region omuwendo gw'aba MP ba total MPs ne constituencies ezirimu ziri mmeka mu balondera tulina okubanga tuzimanya. Kati tuli ku Western region era map nagikodde bulungi awo kubanga region ziri nnya. Waliwo Western region, Eastern region, Northern region, Central ye Buganda. Kakati olwo munnange tuli ku Western region ababaka baliyo 135 naye constituencies ebifo ebironderwamu 293 constituencies ziri 93 ezirondebwamu. Eastern region ba MPs bali 144 era nga bava mu constituencies 11. Northern Uganda tulina total MPs 127 era nga bava mu constituencies 83. Kakati wano mu Buganda ye Central tulina total MPs 15 ate nga era constituencies ziri 76. Kakati wano Buganda yesinzaayo ba MPs abatono okukosa ne constituencies entono nemukubadde nga ate abantu bangi nnyo wano mu Buganda abantu bangi nnyo naye wasinga ba MPs abatono ne constituencies entono. Ebyo byonna byakolwa akagenderere Buganda wange. Kakati bwe tugendera ku biriwo mu parliament nti ku babaka 529 NRM erina ku 336 kiba kitegeeza nti
bwebanga Western region newankubadde nga erina ababaka bangi nnyo kubanga Western region yakubiri erina ababaka 135 ate nga Eastern yesinga erina ababaka 144 Northern 127 ate Central erina 15 nti kati awo General Museveni kiba kitegeeza nti eri bwe tumukecculako ku 144 regions endala tezisaanye yadde n'okuwa NRM yadde kiba kitegeeza nti ebegenda kufuna ababaka abakka wansi w'ekikumi kati newaala yonna engeri kiri nti zero tolerance teri kulonda muntu yenna wa yero asubscribinga ku yero kiba kitegeeza nti definitely ne bwe kiba nti parliament bw'obanga gwalina ababaka abangi katugeze president ekibiina ekisinga ababaka abangi yabeera president singa kiba bwe kityo kiba kitegeeza era tusobola obbamegga newankubadde districts bagenda bazitematemamu mugezaako okubeera nga bamanipulatinga naye ekyo kisobokera ddala okusinziira ku mbeera nga bweri abantu nga bategedde nti singa bali 144 kumpi bonna ebifo ebyo mu Eastern region byonna nupu ebiwuuta kuba kati nupu ye opposition eriwo tusuubira FDC kubaako kyekolawo oba jemu oba ki kakati awo ne tugenda mu Northern ku bifo 127 naye tubayisa bubi nnyo wano mu Central 15 byonna ne tubifuna kati mu Western ne batuyamba nabo ne babaako kye bakolawo ku 140 ebina naye ntumufunza njagala okukakasa nti ne bwagenda mu Parliament Museveni nga abbye ye nga ye era kiba kiri evident nti abbye bubbi kubanga bamusinga ababaka abangi mu Parliament kati nawali mu Parliament beba bigenda kumubiyira nti era akalulu kabba tekabamubeerera kangu yadde n'akamu ebyo munnange byo bibiri naye nga ekibuuzo nti ddala asobola Museveni okukozesa obuntu bulamu nakkiriza nti bansinze kuba Museveni takkirizangako bo teyatugamba nti oyo muganda bwange empaka zaalina n'amazima tayogera era yensonga kyo kiraba nti era buli kibamubuuza abeera ayogera ananangira bagamba abaana nangira abaalimba kati ne mutabani we ge yazaala okuwoolera tetumanyi bayazaala nga ye wa revenge yatugamba nti ye wa revenge kiba kitegeeza nti gwe okuwagira nuupu banga agudde olutalo ku kitaabu kitegeeza alina ku afenji obanga asse kitaawe Mukama Katonda kale twesabire naye nga omugaso gwa protest vote kugamba gutandikirewo ba MP temugezaako kitegeeza nti ababaka 144 mu Western tubasalire ddala mu Eastern region bali 144 tubasale mu Western region 135 tubasale obo kitege tubasalire wali mu Eastern region tubakukumbe kumpi bonna naye bafunayo 2-3 mu Western region bwafuna abakka wansi w'ekikumi betugenda mu Northern region bwafuna ebifo 127 byonna mu Northern region betubikuba kati wano te mu Buganda Central kitegeeza 105 byonna nitubikwata tuti awo tuba tugenda tukola ki government etudda mu ngalo newankubadde nga tebijja kuba byangu naye nga ekibalo kiri awo kyensonga ki protest vote yeetagisa Mukama Katonda akuume